Olwaleero abavubuka abasiraamu okuva mu bitundu eby'enjawulo bakungaanidde ku muzikiti gwa Kampala mukadde okukuza olunaku lwabwe. Omukolo guno era gwetabiddwako abakulembeze b'obusiraamu mu bitundu eby'enjawulo okuli Katuukiro wa Busoga Joseph Mubawala, Mufti wa Uganda Sheikh Ramathan Mubajje, nga Minisita w'ensonga z'amawanga ga East Africa Rebeca Kadaga yabadde omugenyi omukulu. Abavubuka abasiraamu nga bakulemberwa ssentebe waabwe Habib Mustafa beemulugunyizza ku misoso gye bagamba nti gye balemesezza okwettanira enteekateeka za gavumenti nga PDM, emyoga n'endala. Programu ezisinga eza gavumenti nga YLP, emyoga ne PDM zizenga zibeerawo naye nga zirimu amagoba ate ng'obusiraamu busomesa kirala ku magoba tebutukkiriza magoba. Bano era bakukkulumye olw'okusibwako emisango egy'enjawulo buli ntakira ssaako okusosolebwa ebibazizza ennyo emabega. N'okusosolebwa ng'abavubuka abasiraamu nga tutuumibwa ebintu eby'enjawulo nga obutujju n'ebintu ebisigadde. So okusoomozebwa okwo kuzenga kuttawanya ng'abavubuka abasiraamu n'obutali bumu mu ddiini nga bakadde baffe abasinga buli omu ali ku lulwe. So guno mulama okulaba ng'abavubuka bali tubagatta mu ambuleera emu. Kyokka bano Katuukiro wa Busoga Joseph Mubawala abasabye bave mu by'okwekubagiza batandikewo emirimu gy'okwekulaakulanya. While noting that you are the majority in this country, we must work with you if this country is to develop. So we will do it not for free. You will not pay. Your payment will be those good projects that you will implement. We are going to work with your leadership. I can promise. We have opportunities to work. So why you, a Muslim youth, be deceived to go to the bush that you fight the government, or you will become a minister? Take 50,000, take 100,000, utilize that. You can get profit out of it. Mubajje yennyamidde nnyo ekyabavubuka abalemereddwa okuwasa n'okufumbirwa olwo nga badduka buvunaanyizibwa bwabwe. Temwagala kuwasa abalenzi, you the youth. Lwaki temuwasa? Ate bwe muwasa ne mufuna abaana babiri, you get 2 children, 3 children, you run away from responsibility. You don't want to take care of your children. These young girls are suffering with the children. That's why they are going abroad to seek for greener pastures. Yamyuka saba Minisita asooka Rebeca Kadaga asimye enteekateeka ezigenda mu maaso okumalawo okwerumaaluma mu basiraamu. Kwebaza His Minisita Mufti n'okulowooza abasiraamu okutebenkeza obusiraamu kuba kati tokyawulira watu alwana, tokyawulira jawukana, tutambula bulungi. Kadaga ku nsonga y'abavubuka abawadde obukadde 2 nga buno bwakugenda mu ssako yaabwe ey'okwekulaakulanya. You have got lawyers among you. Let them draft the necessary documents for the Muslim Youth Circle. Omukolo guno gutambulidde ku mulamu okugamba nti okuteekerateekera abavubuka okwettanira pulogulaamu ez'enjawulo ezisobola okubaggya mu bwavu.